Bw'osoma mu bubaka buno bwe tusomye mu Luka 2:4 Yesu agambye nti enjiri ey'okubuulirwa yeeno abantu balina okubuulirwa ebikwatagana n'okwenenya era n'okusonyiyibwa ebibi byabwe. Eyo y'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Bangi mu balokole ne mu bantu abakristaayo mu mulembe guno balina enjiri eraga nti ddala Yesu wakisa, alumirwa wamu naffe, Yesu awonya, Yesu alokola, naye ne batalaga abantu nti mu kiseera ekiri mu maaso omusango gujja. N'olwekyo njagala okutegeeza muganda wange gwampuliriza nti bw'oba oyagala okukkiririza mu njiri ey'emirembe n'emirembe erokola Yesu Kristo gye yatuleetera eyamunfiriza ku musaalaba, olina okukkiriza nti ne maaso ekiseera ky'omusango gye kiri era ekiseera ky'omusango kijja. Kubanga bw'osoma mu Kubikkulirwa essuula 14 olunyiriri olw'omusanvu akatundu akaddako wagamba nti kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse mu musinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse, Yesu Kristo atulaga nti alina ekisa kingi ekirokola, alina amaanyi mangi agawonya, naye mangu ddala agenda kusalira omusango buli muntu yenna. Toyogera byanjiri era tokkiririza mu njiri yakubeera awo gw'oyagala njiri ey'obulokozi, Yesu asonyiwa, bigenda kukomaawo era bw'onaalokoka ogenda kufuna sente, ebisiraani bigenda kuggwaawo, abaana bo bagenda kufuna emikisa, ogenda kufuna visa ogenda ebweru. Kkiriza enjiri ya Yesu Kristo etuwa okusonyibwa ebibi byaffe, naye nga ekyo bwe kitaakolebwe omusango gugenda kutandikirawo mangu ddala. Nenjogera mu mutima gwange nti Katonda ye alisala emisango gy'omutuukirivu n'omubi, kubanga eyo eriyo ekiseera eky'ekigambo kyonna n'omulimu gwonna. Njagala okubuuzamu abakulembeze b'ekkanisa, enjiri ey'okusalibwa kw'emisango ebuulirwa mirundi emeka eri ekisibo? Mubuulira ebyenkulaakulana ne mubuulira eby'abantu okutuuka ku bingi ne bakola, mubuulira eby'amaka okubeera nga malamu, ne mubuulirira abaana okuba abawulize eri abazadde, mugenda ne mukoona ne ku by'obufuzi ne mubuulirira bannabyabufuzi okwekuuma okutulugunya abantu, naye omusango abantu bagubuulirwako emirundi emeka? Njagala ebigambo bino Mukama abinyikize mu mitima gyaffe. Katonda agambye nti ekiseera eky'omusango kirina entuuko zaakyo era kijja. Buli muntu yenna agenda kuyimirira mu maaso g'entebe Yesu Kristo waasalira emisango.